Yoseri tibahabura otabasula mutano wa karekezi ne mukyala wejjere tibatule ku video wasajja kalolo Charles Peter Mayiga Salonga mulenge jaka wenke ne nsabo tule ku video nsabe kitongole kya Buganda Land Board mutule ku video no mwenna nsabaliranye Ssaabasajja Kabaka kumusembya okabera kakodyo oboli muwandiisi wa kyama oboli mulangira oboli mumbejja oboli mukwano gwe nsaba onnomere kutuku Ssaabasajja Kabaka nti musaba n'obuwombeefu taata atule kuwona dakika entono z'abaana abalina mpisewo information gyenjala omuwa agitegeere bulungi nnyo na buli kimu kigenda maaso mu Bwakabaka n'Obuganda n'engeri gye buyimiridde olunaku olwaleero. Okusookera ddala njala kusooka okwetondera mwenna abangobera n'abampuliriza nti tetera kubeera nkola yange naye ku Sunday ewedde oba Sabbiiti ewedde ku Sunday saasobola kukyamako wano ku bwenyi bw'ekitabo nenkyamako okwote oba kubawa programu oyo olw'ebizibu biteebereka ne ngamba akaninda olundi era lwe lwaleero. Kale mwenna balamusizaako nnyo ne mbagamba nsonyiwe sitera kikola naye olw'okuba nti ensinga mu management ebizibu ebimu byagana wanyidde okweggala ebizibu bibeera buli kaseera. Kale ensonga lwaki nzize twogeremu ku nsonga zino wammanga olwanaku lwe Sunday. Ngenda kusooka n'akaloozo ka leero dino biva kaloozo ka leero tugende ku Kigula Lujji wetuva ku Kigula Lujji tutandike programu etuufu eso etuleese. Akaloozo ka leero njala kagende buli munnayuganda alina gy'oli oba ompuliriza oba ondaba oba omumanyi oba tomumanyi akaloozo njala kakuweereza okawulire bulungi nnyo. Njala kagende buli munnayuganda alina gy'oli ogutateganya teguzza nvuma. Muganda wange yonna gy'oli akaloozo kayo njala kakutuukeko ti ogutateganya teguzza nvuma. Eno ensi gye tulimu si nnyangu nga bamwe bagiraba. Gwe wenna muganda wange ng'okyali mikono gy'abazadde bo, gwe wenna muganda wange ng'okyalina omuntu akuyamba nga tonnayingira mu nsi muno kugiyingiramu kujja nganga, njagala owuliriza akalowoozo kano ate weekume naawe kennyini agirimu njagala ompuliriza akalowoozo ka leero kano nga tonnakolawo kusalawo konna ompulirize bulungi nnyo. Ogutateganya teguzza nvuma. Lwaki? Titewali ku nsi kuno kintu kyangu nnyo. Buli kintu si kyangu nga bw'okirowooza. Ebintu ebisinga obungi tubikolerera bifuna. Naye gwe bw'obeera awo ng'olowooza nti buli kimu kigenda kwanguira kukisange w'oli. Ensi si bwetyo bw'eri. Ensi nzibumuko. Kati muganda wange yenna ali eyo. Buli muntu mu nsi muno alina ekizibu kye. Kabeera omugagga alina ebizibu byatajja kujja kugamba. Naawe omwavu olina ebizibu byo era byotajja kugamba mugagga. Ebizibu bino bisiŋŋana. Naye bisiŋŋana bitya? Bisiŋŋana okusinziira ku busobozi bw'omuntu bw'alina n'obusobozi bw'omuntu oyo bw'atalina. Ate buli muntu asobola kubulya muntu kizibu kye n'akivuunuka bulungi nnyo. Olw'ensonga singa naakulya ebizibu byenna ate gwe ku bizibu by'olina kijja kwanguyira nnyo genda okukola kubanze nnyinza okuga ebintu n'odduka buddusi nga byenkugamba bikuyitiriddeko okutegeera. Kati ngenda kugamba nti buli muntu alina ebizibu byasinkana naye otuula otya n'obaliriza ebizibu byo. Okusookera ddala olina okwekkiririzaamu. Ekyokubiri olina okukola. Ekyokusatu ekisemberayo ddala nga tonnakola kintu kyonna osooka nga weebuuze kusingawo omutima gwo. Singawo omutima gwo ajja kukubulya ki ekyokukola. Abantu bangi balina ebizibu mu diaspora ne Kampala nawa nga talina muntu gw'asobola kubulya kizibu kye nga yeekengera nti oli asobola okukozesa ekizibu kye n'akifuula ekirungi gy'ali. Abo nabo gye bali. Eriyo omuntu nga ye alina ensonyi tasobola kwogera mu bantu oyo naye gy'ali. Eriyo n'ayogera mu bantu ne bamanyi ekizibu kye bamusekerera. Kati muganda wange mu kaloozo ka leero ngenda kugamba ekigambo kimu. Gwe weemanyi teri muntu asobola kukumanya kusinga gwe bwe weemanyi. Bw'obanga weemanyi sinziira ku bumanyi bwo n'obuvumu Katonda bwe yakuwa. Bw'oba tobulina sondo buvumu weeyimirizeewo. Ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula. Abantu bangi okutuuka we bali baavudde ne bagwa ebigo okutuuka we bali. Naye gwe bw'onoogwa ekiga ekimu obanga tonnagwa na kigo wabula ne weekengera nga gy'olaga olaba wazibu n'osalawo okola okusalawo okubi. Ekyo ne Katonda yakutonda tagenda kikkiriza. Muganda wange ffenna tulina depression oba tulina okusoomoozebwa kw'ebirowoozo. Okusoomoozebwa kw'ebirowoozo kino okusinga kuli bwe kuti. Abantu abasinga obungi oli ayinza okusoma n'atafuna mulimu. Ekyo ne kimuleetera okulowooza ennyo. Oli ayinza okuba ng'alina bizinensi n'emwononeka ne kimuleetera ebirowoozo okwononeka.
oli ayinza okuba nga alina buli kimuleba mu bba nekimuleeta ebirowoozo okwononeka n'akyankalana. Muganda njagala kugamba nti eyo si y'enkomero ya buli kimu. Amaanyi go gali mu kusalawo na kusituka kuva wowe ogudde oba ofunde ekizibu ogende ku mutendera omulala. Si gwe asoose mu bizibu. Wabula togezanga n'okola ekigambo kye bayita okusalawo nti wejjewo. Bwe wejjewo ekizibu tuba kivuddeewo. Wabula ate oba oleetedde abantu ekizibu ekirala. Nkiddamu ocommittinga suicide, okwekuba mu mmotoka, okwejja ku kizimbe, okwewa obutwa, okweyibamu omugwa tekijjaawo kizibu. Gwe oba oyinza okuba nga wejjeewo. Taata oba omulekedde ekizibu, muganda oba omulekedde ekizibu, maama oba omulekedde ekizibu, ne famire yonna oba ogiresemu ekizibu. Kati muganda ngenkusaba, ensi erimu ebizibu. Bw'oba ku nsi kuno tosobola kufeesinga oba kwaŋŋanga bizibu byo, toyina ky'osobola kukola mu nsi muno. Mu nsi muno oba nga tosobola kuyimirira ne weŋŋanga ekizibu kyo, toyina ky'osobola kukola. Ne bw'olirondaloole ya ssente nga zijjudde, nga tosobola kwaŋŋanga bizibu, kitegeeza ssente zijja kuggwaako nga tolina ky'ozikozeemu, ate ozze mu bizibu byewandibadde okola ki ovuunuka. Njagala kugamba ekigambo kimu. Nga tonnakola kusalawo kwejja mu bulamu bwa nsi eno olw'okuba ofunye ekizibu nga kikuzitooweredde. Sooka otuule, weerowoozeeko, olyoke omanye ekikkola. Abantu balina ebizibu. Omwavu alina ebizibu byatasobola kugamba. N'omugagga alina ebizibu byatasobola kugamba. Mula abasajja kuvuga mu motoka ga bbeeyi naye ng'ekizibu ekiri mu maka gy'ava ne mu motoka mwali tasobola bikugamba. Gwe nno oyinza okuba olya ne weebaka oyinza okuba ng'olya ne weebaka ne weegoola naye ng'omugagga talina budde bwebaka kubanga ebizibu byalina biyitirivu. Ate ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Muganda njagala kugamba alemerako yawangula. Toggwanga mu ssuubi n'oba ng'otuuse ku ddakiika esembayo. Teri mu bulamu bwa muntu atafunyeemu kusoomoozebwa. Okusoomoozebwa kitundu ku bulamu. Teri atafuna kusoomoozebwa. Era tolowooza nti okusoomoozebwa y'enkomerero y'obulamu obwo. Nedda. Okusoomoozebwa Katonda akuteekawo okukebera mu mutima gwo weesobola okweyimirizaawo mu bulamu bwakuwadde. Era omuntu atasobola kusoomoozebwa kwa bulamu Katonda kwabamuwadde y'ogoosanze nga yeekubye mu motoka, avudde ku kizimbe agudde, yeeyimbyemu ogwakabugu, yeewadde obutwa. Omuntu oyo yaba alowooza yejjeewo. Ekituufu aba yejjeewo, naye ate baalese emabega. Aba abalekedde ekizibu ekisinga ne ku ye ekimugjeewo. Olw'ensonga nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi, ate ogutateganya teguzza nvuma. Buli muntu gy'oli nkubuulira, okusoomoozebwa kitundu ku bulamu bwaffe mu ngeri yonna esoboka. Teri muntu atalina kusoomoozebwa. Ekintu ky'okwetuga okwejjawo kikuli mu kibi nnyo era kivumirirwa mu nsi yonna. Kale gwe munnanga ali eyo tulowooza nti gwasinga ebizibu, wabula situka weŋŋange ekizibu ekyo mu ngeri yenna esoboka. Olw'ensonga olaba n'amazzi agandibadde gatambula emisana, embeera yonna bw'etuukawo gatambula ekiro. Gwe omuntu ategeera alina n'amagulu, lwaki tosituka n'ogenda ne weerowoozaako mu ngeri yo n'olemwa kutuula okulowooza kimu kyakwejjawo. Bwe wejjawo ebizibu tebisobola kuvaawo kubanga n'ekizibu kye wejjiddewo ogenze nakyo. Nkikuddamu nga nfundikira akaloozo ka leero. Ekizibu ekikuleetedde okuwa obutwa n'ofa, oba ne weeyungamu omuguwa, oba n'oyingira emmotoka, oba n'onywa obutwa, nkulayirira oba ogenze nakyo mu ggulu. Era eggulu bwe liba gye liri, olukonkona bw'oti ku muggulu, ky'ekizibu ekisookera kiba tekivuddeewo. Muganda wange linda Katonda akugerera obudde bwo okuvaawo, tewejjangawo. Ke kabadde akaloozo ka leero. Tugenze ku KIGULA LUJJI kya leero. EKIGULA LUJJI kya leero njala kigende mwenna gye muli. Bannayuganda mwenna nga saawuddeemu, njala mukiwulirize bulungi nnyo. Nakyo kigenda kuva mu lugero oba mu lufumo olugamba nti atamanyi gy'ava bweppo tamanyi wa gy'alaga. Bw'oba tomanyi gy'ova era tojja kumanya wa gy'olaga. Buli muntu aliko ensibuko gy'ava, ate buli muntu alina gy'alaga. Naye abantu abasinga obungi beerabira nnyo gye bavudde,
ne balubirira nnyo gye balaga naye nga ate omuntu yenna tamanyi avudde tasobola kumanya kigenda kubeerawo nkya wajalaga gwe wenna munnayuganda mpuliriza oba vidiyo eno ogirabye live oba onoogiraba nga emaze okurekodingibwa ku mitimbagano oba ogisanze ngera kugamba otunulanga nnyo gy'ovudde kijja kuwa ekyokulabirako wajolaga lwaki tubagamba nnyo nti atamanyi gy'avudde era tasobola kumanya gy'alaga tuula wuliriza mu kigulano gye kyaleero abasinga obungi twerabira nnyo gye tuvudde mu ngeri yonna esoboka ne tujagambiza nnyo nga bakimezezza okw'omusana nga tusanze mikwano emipya olw'okuba tulina ku nsimbi wabula ne twerabira gye tuva lwaki mbagamba ekigambo kino mu buwangwa bwaffe obwaddugavu ne mu mbeera yaffe ey'abantu ba bulijjo omuntu watula ne yeefumiitiriza gye nvudde we abeera muzibu nnyo okukyusa endowooza ye n'okumuteeka gwe ku kintu ky'aba ayagadde kubanga aba amanyi lwaki atuuse waali abantu bangi nnyo tebamanya botya we batuuse we bali abasinga obungi tebamanya batuuse batya we bali gwe nnyabo ssebo muganda wange gy'oli waliko omwavu kati oli mugagga naye osobola okutuula wansi ne weefumiitiriza ssente zino wazifuna otya era ogenda zikuuma otya kale watandika olina ssente naye ssente zino zikuweddeko otuulako wansi ne weefumiitiriza ssente zino zaggwawo zitya era we mba nzemu funa ssente nziramu nti okoloka ne mbeerawo gyensobola lwaki ne Bibbuli ekugamba nti bw'osanganga abantu bano ababiri ekuwako gw'oyambako bw'osanga omuntu nga yalinako ssente n'ayavuwala n'osanga n'omuntu nga tabaanko na ssente ani gw'osobola okuyambamu kusooka Bibbuli ekugamba nti yamba oyo eyalinako ssente kubanga ebbanga lyamaze ng'ensimbi zimuweddeko aba atudde n'amanya butya bwe yayavuwala era kimwanguyira nnyo okuddamu okukola ki okugaggawala we wasibuka n'olugero lulyo olugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde oba ompulira bulungi nnyo tuli mu lulimi Luganda tuli mu Lufalansa tetuli mu Lungereza tuli mu Lucapadola nkuddamu ne Bibbuli ekugamba nti bw'osanga ng'abantu bano babiri omwavu nga tabanko na nsimbi n'omugagga nga yaliko omugagga n'ayavuwala bw'obanga olina ssente ozikwatanga n'oziwa oba oyo yalinako ssente olw'ensonga mwangu nnyo okuddamu okweyokesa okusinga ono atabanko na nsimbi olw'ensonga tasobola kutegeera butya bakozesa nsimbi we wasibuka n'olugero lwe lugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde mu kigulano gikyaleero ekyo nkuwadde kyakulabirako ekirala kikino gwe muganda wange yenna ali eyo kaddugala munnange gana amagezi nkuwagaabwa tunula nnyo gy'ovudde omanye gwani era ojja kwetegeera gy'olaga ne gy'ova abasajja amagulu meeru okujja ku lukalu lwaffe lwa Africa oba olw'abakaddugala baatukola ebikolobero bingi nnyo ebyatuuka n'otusiimuula obwongo tutandika okulowooleza mu ndowooza eyaabwe gye baafumba obufumbi ne twerabira wa gye tuvudde omuntu agenda okubuuza nti gwe Omufirika ku nsi kuno ki ky'olina nange nkikubuuza olwali ku nsi kuno Omufirika ki ky'olina ngera kubuuza Omufirika muddugavu munnange ku nsi kuno ki ky'olina nga n'amannya agaffa agaali agafamire twagejjako ne twetuma amannya gaba magulu meeru mu bulamu buno njala kugaba bw'osanga ng'omusajja omusoga ng'alina amannya abiri nga ga kisoga tomweŋŋanga mu ntegeera entegeera eba yanjawulo kubanga aba amanyi bw'osanga ng'omusajja omunodhana ng'alina amannya abiri tekuli lizungu tomweŋŋanga mu ntegeera aba ategeera okukusinga bw'osanga ng'omunyolo ng'alina amannya ag'ekinyolo abiri tomweŋŋanga bw'osanga ng'omunyankole nakabala ng'alina amannya abiri ga kinyankole tekuli zungu tomweŋŋanga bw'osanga ng'omusajja omuganda nga talinaako linnya batize zungu nga gonna alina eiza erire lye bamutuuma lye bamubbulamu n'eryajjajja oba n'eryajjajjo lye yamutuuma tomweŋŋanga nga muntegeera kubanga aba ategeera okusinga ggwe kubanga amanyi ensibuko yo n'entegeera naye bajja kubuuza gwe kaddugala olina ki ky'omanyi ku nsi ky'olina tewali kubanga omuzungu yakikugjako
Omuzungu okusookera ddala yakuggyako ontegeerayo ensaba yo ne Katonda wo n'agikuggyako. Ensaba yo ne Katonda wo yeeruwa. Ensaba yo ne Katonda wo omuzungu yasanga abaddugavu. Twogera bulungi ne Katonda waffe mu ngeri yonna esoboka. Omuzungu yatusanga tulina enkolagana mu nsuula. Omuzungu yatusanga tulina obuwangwa n'ennono. Omuzungu yatusanga tukola ebintu bino wammanga. Nga tuzaala tweyawula. Betuzaalangana tetusobola kwezaalamu. Betwaddirangana tetusobola kwezaalamu. Era nga n'okubatiza abaana mwe kimuyita okubatiza. Muwaffe mu Buganda kubayita okwalula. Okitegedde? Ffe kwe tuyita okusaba. Ffe kwe tukosanga kwe tuyita okusaba. Ewaffe kwe kwaliwo okusamira. Era nga twogererwa Katonda baffe. Kuba Katonda yatuwa amaanyi. Ompulira bulungi nnyo. Era Muzungu yatusanga tulina engoye ezaffe ze twekoleranga. Engoye zino zaavanga mu miti. Katonda kennyini gye yatuwa tukisimbe gye miti emituba. Naye gwe lwaki Omuzungu yakuggyako entegeerayo n'akuwa entegeera ye. N'osanga kaddogala Munnayuganda munnange nga musajja musoga Muganda munyolo mu kimu kya Padula mu Kukusabbiini ng'ayogera Oluzungu nga ye yamanyi yatuuka yakimala. Muganda wange jjala kugamba atamanyi gy'ava atamanyi gy'alaga. Kigula kigenda kuwanvuwamukko. Kwata essimu yo eya buyonjo ogende ku mutimbagano oba ku kibanja ogenda okusanga Gola Moses. Oteekemu ekigambo kye bayita Omungereza yaani ekyo jakima ekigami mu Luzungu kigami mu Luganda. Neteekamu who are the English people. Ekyo kyogedde mu Luzungu bajja kubuulira Omungereza yaani. Kati gwe bw'onoyogera bw'onoomala okuteekamu ekigambo who are the English people. Kubanga mu Gola Moses tojja kiteekamu nti Omungereza nayo gye tojja kifuna. Wabula bw'onoteekamu who the English people bajja kuleetera Omungereza yaani nawa gyasibuka na biki. Naye era Omungereza ali ku lukalala lw'Abazungu luli tali ku lw'abaddugavu. Kati gwe yava eri n'akuleetera enkola ye n'endowooza n'agikuguza n'akuggyako eyate n'agitwala. N'akugamba nti eyo nfu nnyo era esinza sitaani so nga ate tesinza sitaani olw'ensonga yali akuggyako okutegeera. Omuzungu n'akuggyako olulimi n'akuwa olulwe. Ensi ezikulaakulanye zikyali ku buwangwa n'ennono. Olulimi lwabwe luyiga oba oyagala oba toyagala kubanga olina okwogera nabo. Naye kati gwe baalukula temakuggyako olulimi olwo bakuggyako entegeera. Ne bakusomesa ebintu ebitalina makulu. Ebirina amakulu ne babikulekera wa. Weebuuze lwaki Bibbuliya yokka gye bavunda mu Luganda ebisigala tebyavunda mu nnimi endala. Kubanga baayagala basigala nga bakukwata obwongo. Mu Kigula Lujji kyayo njala kutegeeza muganda wange. Weegendereze nnyo omuntu agamba nti amanyi okwogera Olungereza olusinga abantu abalala bonna mu nsi yonna. Lulimi olugwiro lwava eri. N'Omuzungu yennyini atannye omuntu ng'ayogera olulimi lwe alumanyi okuva ku nsibuko yaalwo n'enkomerero yaalwo. Wabula bw'akulaba ng'oyogera olulimi lwe ye kennyini yeewuunya entegeerayo era asigala agamba nti ono kaddugala akyali mu sisitimu yaffe bajjajjaffe gye baamuteerawo enkola enkadde. Kati kankolage video zino video entuufu etandike nga nfundikira Ekigula Lujji. Kati zino zengoye ezaffe zinnakabala ez'abaddugavu lwe tuyita olubugo oluva mu muti omutuba. Era kyova olaba nti b'Abazungu omuntu n'aba afudde bamwambaza ekiteeteeyi kye bulungi nnyo ne bamuziika omwo oba bamwambaza essuuti ne bamuziika omwo. Naye ewaffe olw'okuba nti twali tulina engoye ze twali twetandikirawo kati natuwadde amagezi ze tuyita embugo twazikozesa nnyo mu kwambala mu kuziteerekamu abantu baffe n'okuzikufuula ebyo eby'okubeeza obulamu bwaffe obwa bulijjo. Gamba ng'omuli okwebikka bye tuyita ekikunta. Kati gwe ali mu bed cover ali mu ssuuka ali mu duve n'ogamba simanyi nze neebase nedda ssebo kye bayita ekikunta kiva mu lubugo. Ate teri ku nsi ya Katonda kuno kyebikkwa kisinga kufuna bbugumu nakuleetera bbugumu ng'olubugo. Lulu no one.
tuyita olwendo lw'amazzi. Olwo bayita olugoye lwaffe olw'ekiddugavu Oluganda olubugo. Kati gwe muganda wange ali eyo, omuzungu yakujjako okusaba kwo n'akuyita nti kusamira kubanga ayagala kifuuke kibi. Bw'oba oliko empewo vidiyo eno sooka ogiddeko ebbali, ojja kudda mu ddakiika nga 3. Bw'oba oliko empewo sooka ove ku vidiyo eno. Ngenda balaga okusaba okwaffe okw'ekiddugavu okw'Abaganda okw'Abanyoro okw'Abatolo bwe kwali. Sooka odde ebbali. Bw'oba oliko empewo nkubulya sooka ove ku vidiyo eno. Tugenda mu kusaba, gwe omuzungu yakugamba nti kubi oba kubayita okusamira kuno kwabanga kusaba. Bw'oba oliko empewo sooka essimu ogiteeke wansi osooka oveeko wano. Tukyali mu kiggulo nawe kigenda kuwanvuwa. Bw'oba oliko empewo sooka oveeko wano ojja kudda.
kati abaliko empewo mukomeewo kubanga empozi bali zinzo okujja ku mulimu n'okuba wansi kati mu kigulalo ky'ekyo kibadde kiwanvu mukko omukyalo yatandise nga akuba omusekera nnyuma empewo bwe zaalinnye ne bw'oleeta bakanyama 8 mukwatako ng'empewo yamutuddeko tosobola mukwatako tosobola mujjawo wadde omusitula kubanga aba azitowa eyo y'ensaba eyaffe ey'ekiddugavu musungu gye yatuggyako n'akugamba nti mbi era gwe kwe kukuga nti ffe amasinzizo agaffe ne bagayita amasabo ogaswaza n'ogateekako ekoddi so nga ate kyonna kiki gonna masabiro njagala omupulirize bulungi atamanyi gy'ava era tamanyi gy'alaga otegedde bulungi nnyo butyo bwe twayogeranga ne Katonda waffe era twabeerangawo n'okutuusa olwali abakyagoberera enkola eyo kale mwannyinaze ali eyo gwe naawe ali eyo vidiyo eya leero etandise n'ekigula LUJJI kikomyawo katutandika akatambi akatuleese tugenda tandikira wa katutandikire n'okuba n'akalango kano then tulyoke tutandike vidiyo eyatuleese akalango kano kasoma katya baakatadde mu Lungereza akalango kano kasoma nti Queen Sylvia Najinda Nabagereka of Buganda Royal Dinner on the 8th Saturday of June 2024 Texas Star Conference Center silver package dinner tickets brought before 3rd of June 2024 emiwendo bajjaji bagamba gold package dinner tickets bought after 3rd of June price ticket byonna mujja bitegeera the royal dinner payment option zere ebimujja bitegeera ne cash app mujja bitegeera don't miss ndowooza abaweereza bajja okubeera baseka bwabo mukolo gwo kuliko Patrick Omujuka ne MC Kapalaga the cultural dance nayo ejja kubeerako akalango bwe kati katambudde nja kaba posting abasigadde obungi mujja kalaba kajja kubeerayo mu mwezi nnaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga 2024 katutandikire okubajjukiza n'ekintu kino wammanga mwenna oli Muganda oli Munyoro oli Musoga oli Mutoro oli Mukingo oli mu Uganda akujjukiza bw'oba olina endagaano yeyettako oba ekyapa kyo nga kiri mu mannyago mbajjukiza nti Yoseri ne famire ye n'ababbi baatuula ne bateesa bute bagenda okumanya mba absent landlords ne basalete landlords bwe njogera ebigambo bino mba njala mbize mu lugano lutegeera balandiroodi abalinga abataliiwo be tuyita ba absent landlords balinga abataliiwo nga bo baasirika ba silent landlords nga bo bali awo nabo balinga abataliiwo nga baasirika naye balina ebipapula ze we bali kati wange olina ekyapa kyo nga kiri mumanyago oli kimu kino togeza n'ogulawo akasanduke ka posita konna ke basaba kubanga baagala kuŋŋaanyizaamu byafuye b'abantu abo basobole okufuna amataka gano bagatwale kubanga bagaagala ngenda soka kuba akalango kano then tulyoke tutandike video evugulire museko buli bulungi nnyo Government erungamisa nti buli munnayuganda alina ekyapa asitukire mu mbagira wagende ku post office bakiteekeko address oba endagiriro kino kigendereddwamu okuyamba ministry y'eby'ettaka okwogezekanya obutereevu ne bannannyini ettaka batuufu singa babaawo embeera ey'okumpanya ettaka bino bituukiddwako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyitiddwa ekitongole kya gavumenti ekigaba tetugenda kumala budde kwabo gwali eyo ng'olina ekyapa kyo oli mu diaspora togeza kubanga okugula akasanduke ka posta tekina kyongera ku kyapa kyo oba okikola ki okikuuma kiri safe wawe kiri nga mbajjukiza buno bakajjala bugende mwenna eri bannayuganda mwenna abalangira n'abambeja basava ne bannava ne bannayuganda nabagamba nti kasitoddira obuyinza n'obwejjako gwe ng'omuntu obukuweza mu ssemateeka n'obukwasa omuntu omuwali ensibuko y'okubonaabona eggwanga Uganda lyalumbibwa ekizibu jjajjaffe bagwa mu kizibu ekyokuseeta abasajja abanyarwanda abakulemberwa Yoseri abalina ebigendero byabwe ndaba abantu bangi nnyo ku mataka mukaabira Museveni simeje otuyambe ku batugo ku mataka Baganda njala kujjukiza Museveni tajjangako na ttaka mu Uganda kubanga musajja mugwira munoonyi wa butajjangako na ttaka nga tannakwata na kubeera mu gavumenti teyalina wadde ekijiiko ekyettaka mu Uganda kaberekana akajiiko akagaba kano ke bagamba akabaana kubateeka eddagaliro eri ekifuba
tabeerako wadde n'akajiiko ak'ettaka ne mu kinaana teyali yadde akajiiko k'ettaka kalimupangisa ng'ettaka lino liri mu mateeka buli muntu alina endagaano ye alina ekyapa kye era nga buli muntu waddemba okukozesa ettaka lye nga bw'alyagala. Lwaki muddira obuyinza obubawa mu ssemateeka n'obuyinza mulina ku ttaka buli omu atandika okufuna ekizibu ng'akubira Museveni essimu n'okuwandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Museveni ne Minister of Lands? Njala kujjukiza mu basajja mu Abanyarwanda, eggwanga Uganda lyakuumibwa eggwanga lya Bungereza kye tuyita protectorate, era n'engaba n'entandika okutandika okukuba ettaka lya Uganda ne Buganda lyakola basajja Bangereza. Kye tuyita ekiwandiiko oba ekyapa ekituufu eky'ettaka lya Uganda ne lya Buganda byonna gyebiri mu tterekero oba mu kaddiizo ly'amataka wonna Bungereza we yakuuma, kye tuyita original blueprint gyekiri. Museveni ne bw'onookyusa ebyapa ne bano ne mukyusa ebyapa, original blueprint y'ettaka lya Uganda ne lya Buganda gyeri mu kaddiizo ly'e Bungereza gye bakuumira byonna ebintu by'ensi gye baakuuma ne ze baatwala. Bwe ŋŋamba ekaddiizo ntegeeza museum, manyi abasinga obungi Oluganda mu lubatawaanyaamuko ekaddiizo museum mu Luzungu. Ne munaakyusa ettaka erimu ne muliteeka mu nsawo ne muliteeka mu suitcase ne munaakyusa ebyapa ne mbikyo original blueprint gyeri e Bungereza. Ne bannannyini ettaka abatuufu abalina ettaka abaafuna ebyapa ebyasookera mu 1900. Ebyapa bino nga ensi yabiwandiiko yaabyo yali ya Kabogo n'ebyapa ebyo bikyaliwo era famire bizirina. Mwe ne munaakyusa ebyapa ne mukola mutya? Kubanga okweziribanga okubala obugina gamba oba okunoonya emisuwa gy'embizzi ogitekeko eccupa y'amazzi oba ey'omusaayi ewone kye muliko okukola era mumala biseera. Charles Peter Mayiga bw'asanya kalo Charles Peter Mayiga mu kitongole kya Buganda Land Board kye mwalimu ne kiwole emmale kye mukyalimu okutunda ettaka lya Buganda. Nze ngamba mumala biseera ng'akunamira muzibe mubonyeebonya abantu naye mujjukire mwejjako obuyinza buli muntu yenna afuna ekizibu ku ttaka ajjuliriza Museveni nga mu myaka 40 emabega tabadde wadde n'ekijiiko ky'ettaka. Kati gongamba otya omusajja mu myaka 4 ng'alaba talina ttaka wadde ekijiiko, kati gomukubiriza gomubuuze ebintu by'ettaka lyammwe ani abaloga? Musaba mutyo omusajja ettaka atandika okutandika okuyira mu ntalo z'ettaka za Uganda n'eza Buganda nga tabangako wadde nannyini ettaka mu Buganda. Emyaka 4 emabega oba 38 emyaka 3 tabangako bwa nannyini kaberega alina fuuti 10 ku 10 fuuti 2 ku 2 kaberega 3 ku 3 nga tagalina. Mutandika mutyo mujuliza ensonga z'ettaka za Buganda n'eza Uganda. Kati bannayuganda mwegendereze namwe mwegendereze. Kati ntandise n'akatambi kano mutereevu. Nsaba okuluma kutukwasa basajja Kabaka abalangira n'abambejja basava ne banaava buli obubaka njala bugende gye muli. Wetwogerera essaawa zino Obuganda buli mu matigga oba masaŋŋanzira. Omumpembe Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi ensi etendezire ensanga bisibe. Atufuukidde ekyambika oba atufuukidde ebbwa mu jjute atya. Ng'akozesa obunafu bw'abantu abamu n'abufuula eky'omugaso gy'ali. Kibi nnyo nti omusajja ono yatutegeera obuvo n'obuddo kwasinzidde okutumanyira okutukufutumbalako atya. Nze ebbanga lye mmaze ku bwenyi bw'ekitabo kuno ne ku social media ndabye ebigambo bingi nnyo era mpulidde ebigambo bingi nnyo. Singa sikugumya mutwe nga mmale nandibadde nabinyika dda mu nsuwa n'enva wano. N'eggwanga lyange linnumanga akaddaliddali era nvaayo n'enjogera sisirika. Buno obubaka njala bugenda buwulira olulangira yonna gye muli. Ebbanga lye mmala nga nsirika mpulira abalangira bambejja nga mwesojja ne mpulira amaloboozi mangi nnyo ne neebuuza abalangira basibuka ebukeerere mu abaaki. Mu nsi muno buli muntu alina ensobi gy'akola. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja ayinza okuba ewantu wamu oba ewantu walala alinamu obunafu bwe ng'omuntu. Naye osooka n'oweebuuza obunafu buno bwajja butya? Nti obunafu buno
bwajja mu bantu beyeesiga be yakwasa obuvunaanyizibwa okuba nti batambuza ensonga za Buganda ku lulwe ne ku lw'Abaganda abaali n'ebigendererwa ebyabwe amannya ago mugamanyi bulungi nnyo. Empapula n'endagaano zonna ezaakolebwa zonna zaali bazikola nga ziyamba Sirwajja Okoota Yoseri. Ssaabasajja Kabaka agenda okugwa mu ggabo ly'ebintu bino ng'obudde bukeereye era ne bamuzingako nga bazingako abantu abalala. Mukimanyi bulungi nnyo nga ffenna tetwagala kwewunza nti Obwakabaka bonna okwetoola Uganda bonna buwambe buli mu ngalo za Yoseri era nga kyatayagala oyogere akikola era wabanga ayagala oyogere ayogera oba tayagala toyogera. Naye neewuunya nnyo abasajja n'abazaana abalangira n'abambejja abakolokota n'okulima empindi ku mabega eri Ssaabasajja Kabaka nga mmwe kennyini mukimanyi obuvunaanyizibwa bwammwe mu mitendera emituufu egy'amatabi agafuga Obuganda emirimu gye mulina okukola. Ntwala okuvumirira kwa kuno eri abalangira n'abambejja abali mu kye twandiise ensengwira mmwe musinze nnyo okukolokota Ssaabasajja Kabaka n'abo abatono abali e Kampala naye ng'ekituufu mukimanyi nti mulyankuziwa era babakozesa. Museveni akozesa si Muganda musajja Munyarwanda kubanga omuwambi ye taba na mukisa agenda akozesa buli kyonna ekisoboka okukola abe ng'asobola okutwala ekyo. Ye kyaba ayagala kumanya nti omuwaata w'engenda okuyita ludda okufuna kyenjagala nti wano kasita akusanga gomombe omulangira olinamu obuluvu n'omulugwe ye ng'akwata obuuma ng'abukuwa ng'akuwa n'ebyokwogera ng'omukanga atalidda Buganda butyo bw'akikola ne ku bambejja kasita amanyi obuzibu bwo nti gweyagala nnyo okulyankuzibwa awo akuyita n'akuwa obuuma n'akuwa n'ebyokwogera naye nga weerabidde obuvunaanyizibwa bwo kiki bwe buno wano wammanga newankubadde nti entamu ennene eri waggulu yetambulirwako buli kimu kyonna naye singa entamu eyo mu kufumba okwaffe okuganda nti bwe twafumbanga emmere neeyisa omukka ne tumanya nti kati omuliro gugituuse singa egaana okuyisa omukka kyekiddako. Gw'omufumbi oba omuseesa olina okutunula omuliro gw'okuma wansi eno mu kyoto guyimiridde gutya. Abaseesa be baani? Si ffe abakopi. Abaseesa ge matabi ag'olulyo olulangira. Bwe banga entamu egaanye okuyisa omuliro tolyankuzibwa ate toyogerera mafuukuula oyo aliwo aseesa. Kozesa obuvunaanyizibwa bwo n'obuyinza bwo mutandike okunoonya ekizibu kiri luddawa era mukyaŋŋange. Nazzi kuno bakatikkiro abaawummula tebaabaganyanga kubeera mu mbeera gye mulimu. Lwaki naku zino kwona omumpembe omusajja Omunyarwanda afutubadde Mmengo abalemesezza okutuula naye n'abateekamu okwawukana n'atuuka obbateekamu ensoole nga temusobola zijjamu nti eno ensoole terina tubeeramu. Ne mukimanya nti ne Ssaabalangira Leusa zino si yateekeddwa okutuula mu ntebe ey'abalangira okubakumaakuma ne musooka ne mugaana okugyawo ekizibu ekyo. Kiki ekyatuukawo nga tonnanya Ssaabasajja Kabaka ng'obuvunaanyizibwa Omulangira n'Omumbejja kiki? Yes, Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu sobola mudifendinga 10 ku 10 kubanga naye atuuka n'alimirwa kubanga bwe mbanga ndi buwambe mba sigenda kukola mirimu gye gimu gye nkola nga siri muwambe. Y'ensonga lwaki nti omusibe bw'abanga bamukutte awoza kimumu baŋŋambire abatakyasobola tu Ssaabobaka gye muli. Kati mwe mukimanyi nti ekizibu kya Buganda Ssaabasajja Kabaka muwambe. Museveni ye kyakola kwe kunoonya abayina emyoyo emitono abaagala ensimbi n'abafujjira omusimbi ne mutandika okutomokomoka omugambo mu kifo ky'okukozesa obuyinza bwammwe okweŋŋanga ebizibu ebiri mu mbuga ng'asookera ddala ye musajja omukulu ali mu mbuga eyo wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga. Mumanye ensowole eziri mu kika kyammwe ekyabalangira n'abambejja omuli Sarah Kagere omuli Agnes Naloga David Wasajja n'abantu abala abatateekeddwa kubeera waawo. Bw'otunulira endagaano zonna zitunze ettaka lya Buganda nga ziyita mu Land Board kuliko Charles Peter Mayiga, Salonga Mulengejja, Kiwalabye Male, Sarah Kagere, Agnes Naloga n'abantu abala abatalina buvunaanyizibwa. Mu Uganda kyangu nnyo omuntu yenna okufoojinga omukono gwa Ssaabasajja Kabaka n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yatunze. Kyangu nnyo era kirabiddwako. We twogerera essaawa zino mwandibadde mwebuuza
TV enamba etudde mu Bulange Mmengo teyogera ku nsonga z'abagoba ku ttaka mu Buganda. Radio enambirira etudde Mmengo teyogera ku nsonga za Buganda, ensonga z'abaana bagoba ku mataka tezogerako. Ani agenda ozogerako? Nze najja ne neeyimbamu ogwakabugu okwogera ensonga zino ku myaka gyange nandibadde soogera nsonga zino eri abasajja batuludde emyaka abalina okwogera ensonga zino. Basajja ba Kabaka bano baatiisibwatiisibwa. Abamu bali emikono gye tesobola kuweera mu Wemba lwakwe kwogera. Abamu baasala baga nti katusirike. Kati mmwe abandibadde boogera kubanga mulina obuyinza obwabaweebwa ne musirika. Mukimanyi nti abasajja b'amasaza bandibadde balina kulwasa abasajja Kabaka. Babawa ekyoja mu mira ekyensimbi n'emmotoka buli omu n'asirika. Buti abamagombola buli omu n'asirika. Ab'emiruka buli omu n'asirika. Olukiiko lwa Buganda lulinga lwe bamaamiramu amagi nti ne lusiikira ddala tekuli ayogera ku nsonga za Bwakabaka, buli omu yasirika. Gwe n'otuuka okuŋŋamba nti omusajja omugula Sserwajja Okwota gwe muwandiikira ebbaluwa ajja ayingire mu nsonga za Buganda Land Board ku ttaka lya Buganda ng'ebyapa mukimanyi bulungi nnyo nti ebyaweebwa Wasanya Charles Peter Mayiga ebyapa ebyaddizibwa Buganda mwalimu ebyapa eby'amasaza, eby'amagombolola, eby'embuga z'ebika, omwali amataka g'Abalangira n'Abambejja gonna ng'ebyapa byadda. Byatuuka bitya okuddayo bitundibwe tosobola kyebuuza. Nga tonnanenya Mutebi, tonnanenya Ssaabasajja Kabaka, sooka weebuuze ebyapa bye byadda mwatuuzaako olukuŋŋaana mubuuze ebivudde gye byava ebyalitwaliddwa byatuuka ludda wa era baani ababifunako. Tewali yakyogerako, buli omu yasirika. Wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka atera neyemuulula n'agenda n'akyamako gy'akyame n'atunula n'abuuza ebifaananyi mwabiraba. Ekiri omera kitokota si kisaanikire. Naye ekisinga okunkwasa ennaku ye musajja omulangira n'omumbejja okkalakata Ssaabasajja Kabaka okuva ku makya mpaka olw'eggulu. Ng'akimanyi nti ebyapa byakumali babiwa Mayiga, Mayiga abiteeka luddawa. Ng'akimanyi bulungi nnyo nti ekitongole kya Buganda Land Board kyekivunaanyizibwa ku ttaka lya Buganda n'essaawa zino kyekitunda ettaka lya Buganda n'atavayo wadde okwekumamu ogufumba agenda abuuze lwaki bakikola. N'alumba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka gw'olina saa zino gw'olumba emyaka 3 Mabegobeena yali alusuddemu akaba nga mweka ennyini tekuli n'omu avuddeyo kwogera. Buli omu ng'asirise mu maka ge gy'asirikidde. Kati singa Katonda yamujjula n'amutwala mwandibadde munenyani mwantegedde ddi. Nga bwe tukikola mu mpya zaffe nti singa omukufa awasa omukazi n'amufuukira kagumba weegoge, famire yonna esituka netandika okuyingira mu lutalo lw'okubanja n'okutaasa ow'Oluganda. Mmwe kiki ekibaganye okujja okuyingira mu ntalo Mayiga zaalemedde Mmengo n'okutunda ettaka? Kiki ekibaganye? Abasajja n'abakazi bagezezzaako okugezaako okugoba ensonga zino mubalemesezza. Ate mmwe kennyini mukubira poliisi n'amagye bajje bakwate abalangira abeekumyemu ogutaaka abagenda okutaasa embuga. Nkiddamu mmwe kennyini abalangira abali ebweru n'abali e Kampala mmwe mukubira Ssemwayi ne mukubira poliisi ne mukubira ISO nti nno bano baana bazze wano kubuuza bannammwe ne babakwate babasiba naye nga gwakubye essimu. Okimanyi nti ettaka lye batwala lya nsibuko ya bujjajjaabo oba otegera lunaku ki? Gwe singa bajjajja b'ettaka eryo baalitundanga gwe b'olitunze wandibadde olisangawo. Era singa bajjajja balina olugambo nga gwe b'olulina Obuganda obwandibadde weebuli. Abasajja bagenze Bumera balwanirira Bumera naye okulwanirira Obuganda bajjajjaffe bbuga ziri okutuuka gye bwali n'okutwala amataka ge baatwala baayiwawo omubiri. Ne musobola ne mugaana okugenda Bumera okubawo olusiisira lwa mwezi mulamba mule buli muntu ajja okusaalimbirawo ne mugaana okugendayo. Ne Bukeerere gye musibuka ne mugaana okugenda okuba olusiisira lwa wiiki nabalwadde bwa mwezi ne mwesala akajegere ne mugaana. Ne mugaana nti muwandiikira Museveni ku nsonga z'ettaka za Buganda. Muddira obuvunaanyizibwa mubuteeka mu mikono gy'abasajja bagwira olw'okuba mwagala okulyankuzibwa. Bassebo ne bannyabo ensimbi tezikoma gy'olidde olwaleero n'ekyo jjagiddamu. Ssaabasajja Kabaka alina ebizibu bye ng'omuntu
ne bw'aba ayina ebizibu bye mmwe mukozeewo ki simuwolereza wabula mbagamba nti kati ekyo kitwale nti Ssaabasajja Kabaka taliiwo bw'aba taliiwo gw'omulangira n'omumbejja omulimu gwe ki era bwe njagala okubuuza gw'oza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yandiyagadde nnyo obwakabaka bwa Buganda buli myaka 10 bukome ku ye nkibuuza gwe yandiyagadde nnyo obwakabaka bwa bajjajje bukome ku ye oba singa batayagala bwakabaka buno okweyongerayo yandibadde ayina oba okuzaala abaana bonna bandibadde bagenda okusikira Namulondo kibuuzo nkibuuza gwe ekizibu kye mmaze okulaba kiri ekizibu kimu ekiri mu Balangira n'Abambejja ate era kyekiri mu Baganda basinga obungi buli muntu yandiyagadde nnyo okubeera Ssaabasajja Kabaka waali naye nga tateekeddwa kubeerawo buli muntu tateekeddwa kubeera Ssaabasajja Kabaka waali buli muntu alina okubeera waali naye abalala basinga obungi mulina endowooza egamba nti Mutebi wa Iriu nina okubeera otosobola kubeerawo kubanga bijja bigereke kati gwe alina endowooza nti Mutebi wali tateekeddwa kubeerawo gwe alina ekirwadde mu mutwe kubanga olina okusooka okumanya wawe nina okubeera kati mukozesa ekirwadde kibali mu mutwe ekyo ekibalowoozesa nti munamu musobola okubeera waali bamu mwalina okubeerawo ne kibalwaza obwongo kati basanga omuntu guno agumaze okwetukuta ne bakuwa obuuma kijja kwanguyira nnyo okwogera ebigambo okusinga okulwanira obwakabaka naawe ne bulwatumira ekitiibwa kyo kyekizibu ekiriwo ekyo buli omu alina nti awo nandibadde wendi si bwe biri kyovula nti empale teyita mu mutwe empale eyita mu magulu ffenna tetusobola kufuuka bakabaka nammwe abalanga temusobola kufuuka bakabaka waliwo abaalondeddwa yalina okubeera okitegeera kati bwe tugattako embeera zaffe ez'obuntu buli muntu alina obuntu bwe abantu abasinga obungi kyemmaze okuzuula balina obujja nga babazaalirwamu nga ne babayogera bujja bwereere ng'ayogeza bujja ekyo nakyo kyekimu ku bizibu ebiri mu Balangira n'Abambejja ng'ayogeza bujja n'abantu ba bulijjo naffe kennyini mulimu aboogeza obujja nga gw'oyogeza bujja ng'era tolina kyoyagala kibi ekyo kyolaga ne baga nti okulemererwa oyonoona je nga kati bwekinebe lwakifuna ne tukifiirwa eyo singa yali enkola singa obwakabaka bwandi tebukyaliwo buliko emirandira n'emitendera gwe bw'otunula mu bwakabaka bwa Bungereza nga bwe babusengese bonna alina okubeera waali n'alina okuddako waali n'obwakabaka bwa Buganda bwe bwe bwali ne kati gwe eyandibadde asuubira nti wadde siri wa kubeera nendi mu lulyo luno nina okulwana ekitiibwa kino kibeerewo ate ofuba nnyo okulaba ng'ekitiibwa kino kisaanyaawo kiki ky'oba ogoberera ky'obagoberera eyakusinze aba yakusinze musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu musakazi munno bw'akusinga obulungi tomuyita Caroline Katonda baakuwadde aba yamuwadde ky'olina mu ngalo zo kyekyo era kyovula zino engalo tezenkanankana ne bw'oneepikanga akasawo kakkwete tolituuka kutuuka wantu omuntu oyo waali aba yakusinga wabula saba nnyo mu baana bo mubeeremu atuuka ku kkulanga eryo ne bulijjo okoma okuwalana omuntu atakuwalana oba omwongera mikisa ate gw'oyongera okwerumya Abalangira n'Abambejja obwakabaka bwa Buganda si bwa Mutebi
Obwakabaka bwa Buganda si bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri. Bwa Baganda era bw'abalangira n'abambejja kubanga ye Ssaabasajja Kabaka asobola okuvaako ne kuddako omuntu omulala. Kyenjagala musooke muteeke mu bwongo. Ssaabasajja Kabaka mukulembeze ow'ennono akumaakuma Abaganda. Kati omutandika okwerima empindi ku mabega fe Abaganda basigale tugenda kugamba ki era mwagala twogere ki? Mu kifo ky'okwogera ensonga ezitaasa Obuganda mutambuza ŋŋambo na mbeera mbi ya bukyayi. Obudde bwe mumala nga mutambuza eŋŋambo z'obukyayi mwandibadde mubumala nga mukuba enkuŋŋaana n'okwekyanga okuggyako Ssaabalangira asooka, okuggyako Mayiga Emmengo n'okugenda okuslo nga mufuna Ssaabasajja Kabaka mwogere naye ng'omuntu muganda wammwe. Naye muganye mumutambuza bukyayi ŋŋambo na buli kimu kye mutambuza ekintu ekikyamu ennyo. Soka webuuze Joshi Mayanja Nkanji bwabanga yali nga mwatuuzanga enkuŋŋaana nga ne Ssaabalangira abakuumaakuma yali mutuufu, obuzibu bwali luddawa? Mulwanya muli Ssemwogere obanga yali Katikkiro n'abakuumaakuma nga musobola okusinkana Ssaabasajja Kabaka ne mwogera nga buli kimu kitambula bulungi. Tekyatuukawo. Jabbi Walusimbi bwe yabeerawo ensonga zaatambulanga bulungi nga ne Ssaabalangira aliko mutuufu. Tekyatuukawo. Lwaki Omunyarwanda Mayiga bwe yajja Emmengo ng'alina enteekateeka ye gy'akoze okubatuusaako olwaleero? Lwaki mutabukira Ssaabasajja Kabaka nga mumayita omusajja ali mu ntabwe? Kati eno yembeera nga bwe yimiridde e Bumera. Abaatunda e Bumera nabababuulira n'ensimbi ze baatundayo. Naye olw'okuba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro, kansooke mbazannyira akatambi kano mukalabe obugagga obwatundibwa n'obukyaliwo, then ndyoke mbalage mbazannyire wano amaloboozi n'ebintu byonna. Obanga sinagenda eyo njala nsooke nzannye akatambi kano mwenna ke mwalabye ne mwebuuza lwaki omukyalo ono yagaanye omulimu ogwamuweebwa oba obuvunaanyizibwa bwamuweebwa Ssaabasajja Kabaka. Golooza omukyalo ono musiru nga tonnasala gwa kawala oba nga tonnawuliza gwa kalenzi, tosalanga gwa kawala, era nga tonnasala gwa kawala sooka owulize ogwa kalenzi. Omuzaana wa Kabaka ono gwe baawadde obukulembeze n'abugaana nga tannakola kintu kyonna, mwandisose ne mumubuuza lwaki agaanye obuvunaanyizibwa buno. Ndyoke tugende Bumera. Embeera ebadde yakwewuunaganya n'okusoberwa kuva mu bakungu ba Ssaabasajja abadde bazze ku mukolo gw'okutuuza omwami wa Muluka gwamitibwa Mwenda Ntinda mu ggombolola ya Mumyuka Nakawa Mire Nantongo eyalondeddwa bw'aganya okutuuzibwa ku bukulu buno ng'awozanga ye bw'atayinza kukulembera gwa Siniya we nga yalanise Entombwe ng'ono naye omukolo agubaddeko. Bakira abaami abanekedde Mitega Nswera ne Busuuti beegayira Nantongo akkirize okutuuzibwa nga yeeremye. Nebadde ku kanisa ya Central Ntinda mu Kampala era nga Nantongo batuuse ne bamujjukiza nti Kabaka asima busiimi ng'oyo yenna gw'aba asiimye n'amuwa obuvunaanyizibwa y'aba alina okutuuzibwa mu ngeri ya sekonotawaanyisibwa. Erinnya mubadde mulyagala nnyo nga bwe mulikubidde mu ngalo okutuusibwa, naye tetusobola kwetumiikiriza kutuusa mwami Beene bw'atayatula. Dr. Zaituni Yahaya babuula mwavu abaddaze okutuuza Nantongo ku lw'akago Salo Mohamed Matovu Magandazi ategeeza nga kino bw'atakirabangako. Beene okwatula omuntu n'edduka n'okujja ku mukolo gw'okumutuuza n'agamba nti sigenda kukola ki? Sigenda kutuusibwa. Kinene yeetondedde Obuganda olw'ekibaddewo
yananyonyola engeri gye beegayiridde munnantongo kyokka n'agaana. Tugezezzaako okulambika omukyalo tumugamba nti beene yakwatula tuula tukutuuse kubanga erya lyakola ki erya yatola n'enviyo n'agamba sijja kutuusibwa nga nsenye kutwala mwagala. Nantongo aganya okubaako kyayogera era nga bakirasirikidde waatudde. Yengeri ya Timothy Senfuma omwami w'eggombolola ya Mumyuka NAKACWA avumiridde ekikoleddwa muzzukulu wa Mugema n'ekifo kino Nnamunswa ajja kuddamu akironderemu omuntu omulala. Tulaga nti weewaawo mujje mukuŋŋaane omukolo gujja kubeerayo. Yatugenda kulwawo kyabanga kizibu nnyo nga singa omuntu yenna mu Buganda abaagomenemiddwako ekitibwa ky'obukulembeze okubuddiza nnyini bo abamuwadde olw'okuba nti waliwo okuwakanyizibwa n'okutankana mu bukulembeze obuli emmengo n'ebikolwa eby'obufere ebiri emmengo. Abantu bangi babinyise mu nsuwa ne beewala obuvunaanyizibwa nga bo ekitufu bakimanyi nti buli ekikolebwa emmengo tekiri mu mateeka. Saagala mutwale bantu bubi ekyaliyo abantu abalina empeka emera era nga tebeetiririra. Singa mwali mutegeera bulungi nnyo obulombolombo n'ennono obuvuuna ensibuko y'obukulembeze mwandibadde musooka kubuuza mukyalo ono nga mugenda okukola omukolo ogwo kubanga alina ensonga gy'ate abagamba. Mwandibadde musooka mumubuuza nga temunategeka mukolo ogwo obutabaswaza kubanga ye teyaswadde ate teyaswaza Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga ye nga ye alina ekikye kyamanyi kyasirikiri kyatasobola bagamba kubanga atankana obukulembeze obuli emmengo si yasoose ate si yasembeyo bangi nnyo abalina obuvunaanyizibwa ababinyise mu nsuwa ne badduka emmengo. Mu nkola y'emu Ssaabasajja Kabaka yalabikako ko omwalo gwe gw'emulungo n'abuuza ebibuuzo naye ng'abiddamu si ateekeddwa obbiddamu. Ka vidiyo kano kakabaddiremu then tugende ebumera mulabe ebisito ebiriyo. Awo yali agenze kulambula ku mwalo gw'emulungu okumanya biki ebiriwo. Kati kambatwale ebumera mulabe ekiri ebumera. Naye nga sinagenda bumera nabagamba nti abasajja Obuganda bapuvuluze era babusaanyizaawo. Nabagamba ekiriiro ky'emmere kye baateeka ku wankaaki wa Bulange ekituuza abasajja Abaeritrea n'Abaethiopia okukolera emikolo nga n'Abaganda tebakkirizibwa. Ekintu kino Kiwalemale yaleka akikoze nakati kikyagenda mu maaso. Ekisinga okwewuunyisa abasajja n'Abaganda nti mu wankaaki wa Bulange ne wakolebwa ebikolwa abantu abagwira abalina ennono ezaabwe n'obuwangwa obwabwe nga batutte Obuganda mu wankaaki mu bwenyi bw'olubiri. Lyoke tuvaawo tusimbuke. Bonna abaliwo bana bakolera emikolo gyabwe egitakwatagana mpewo za Buganda ebajjudde wantu awo. Tugenda tuuka waawo katono nnyo then tulyoke tusimbula tugende ebumera. Abo n'Abaethiopia.
Katika tugende butereevu ebumera mulabe ekiri ebumera akatambi kengenda okuzannya kalaga olusozi bumera olukubiddwa amayinja okubuluddusaanyaawo naye nga abasajja bano balugula obuwumbi 5 mu bukadde obugwamu naye nga amayinja sofa ge baakakuba entumu eziriwo gasukka n'essere ze baagulawo kino kitalo nnyo naye nga njala kubuuza kyatandika ddi Buganda Land Board okutunda ettaka lya Buganda ery'ennono n'ery'ensibuko. Ezo nantumu za mayinja Sana kati uli bolengera eri ku lusozi asajja wano batunda obuwumbi 5 mu obukadde obugwamu amayinja abasajja ge baakakuba gali worth billions nga 2 amayinja ge baakakuba gali worth billions 2 naye bano batunda billions 5 kati
agamba ayogere omwami amaga sijja kubamalira budde. Omulangira omu ye yasobodde okugamba nti kaddeyo akole omulimu gw'okukebera okuva lwe baaliyo addeyo amanye ki ekiriyo. Bino ebigambo ebyabaddewo. Wogenda kumala okulya ebigambo bino oyinza okunoonya amayiga waali n'aba Buganda Land Board onoonya omukwomo bajjeko omutwe. Bwogenda kulya ebigambo bino byonna oyinza okwagala okunoonya amayiga onoonye Sara Kagere n'abaloga David Wasajja obajjeko emitwe. Wulira bulungi nnyo. Abalangira n'abambejja bannaava ne basaava olwaleero tutuuse ku Katikkiro Mayiga kyayita Buganda ku ntikko. Naye nze olwaleero nkituunye the rise and falls of Buganda Kingdom. Wenjogerera wano nakedde nga nkubiddwa akasimu nti olubiri lwa jjajjaffe Kimera Bisaato Byomere Greda Mengo Buganda Land Board bazze batandise okupima era situkiddemu Bunnambiro n'enkwata boda okuva mu Kampala paka mu Busiro ngenzo okutuuka e Bumera. Ekisoose okunkanga libadde ekkubo. Ekkubo baalisenze bw'oba ofulumidde sayidi ye Buteregga baalisenze wookyamira okugenda e Bumera. Era emiti gyonna egiri awo gyonna giri ku ttaka. Bw'oba oyitidde eno mu bannaffe ab'amafumba ebakka baalisenze wokkirira wootandikira paka ku lubiri e Bumera. Naye omuti ogulinganga ogwawonye yewakula ennume yokka gye bataakutteko. Ekyo kye kisoose okunkanga. Ekyokubiri ekizzeemu okunkanga ngenza okutuuka e Bumera ly'ekkubo libadde liseerera bulungi nnyo kubanga enkuba yatonye. Ngenza okutuuka ku lubiri lwa jjajjaffe Kimera Bisaato Byomere wabaddewo ebidduka bya mirundi ebiri. Wabaddewo drone enjeru nga waliwo ne double cabin zibadde zipaakinze mu lujja lwa jjajjaffe e Bumera oba mu mbuga ya jjajjaffe Kimera e Bumera. Nga waliwo ne bakifeesa abawera 30 nga bwe mwalabanga bano aba Sobi nga batudde ku lubiri e Bumera. Era ng'okwo kuliko amagye ag'emmundu agakuuma beene wamu ne poliisi y'ebaka. Neeyongeddeyo okutuuka Greda weebadde etokotera. Bwe ntuusewo nno njagadde okkuba ebifaananyi. Naye ekinkanze ge magye agabaddewo. Ne ŋŋamba sijja kusajjula mbeera. Abatakansa ababadde balimira okwo nga baabuwe emikono gye bali ku mitwe badduka buli omu okulaba ng'asasulwa emmere ye esendwa. Era bo nzikiriza emmere yaabwe bagirasasudde. Greda esenze okuva mu bannamasole awo ekubyewo ekkubo n'eyambuka okutuuka ku Lwazi n'ekiika n'eyita emabega w'embuga ya jjajjaffe Kayima we yali. Greda ng'esenda ng'abasirikale weebali abapoliisi n'abamagye bambi ne bakazi battu ne basajja battu abadde balimirawo. Wano nno banneekanze era balabika beekengera buli akyama. Kati nno mbadde ntambula nzira eruuyi ow'amagye omu
n'omwami gwe sitegedde gwe mpulidde ntoolera salaamu ne bampita nenzira emabega sibatidde bannange be nabadde ŋŋambye okugenda nabo be nnakubidde bonna banjiye tekuli n'omu alabiseeko era n'amasimu agamu ne gavaako. Ekyo kyenkugambye wali abajjukira kyembagambye wali mbagambidde omugaso gw'abalangira n'abambejja abalyankuzibwa awalampa Ssaabasajja Kabaka bw'abanga ono omulangira munnaabwe yakoze okusiŋŋaana nabo basinkane bagende ne bajjako amasimu naye nga bwe boogera abafuukule kyembagambye wali nze sikola nsi mba njogera ebigambo byange tugenda mu maaso. Wano nno nzize emabega nensisinkana abakulu abo bwe mbatuuseeko omwami n'antoolera salaamu nenjimuddamu n'ambuuza oli bulungi ne mugamba ndi bulungi n'ambuuza obadde ogamba otya ne mugamba ndaba bino bye mukola n'aŋŋamba njagala nsooke mmanyaani gwe njogera naye ne mugamba nze mulangira Simbwa Sulaiman kyavudaga nti kinkoze bulungi bw'oba oli mulangira ne mugamba nze kinkoze bubi okulaba nga musaanyaawo ennono. Awo nanzizeemu ebigambo bino n'aŋŋamba nti mbadde njagala tugende mpola tulabe nga tutuuka ku kukkaanya. Kyavudde alagira omusirikale ow'amagye abaddewo n'amugamba nti Matovu ly'erinnya ly'empulidde ayita n'amugamba Matovu ono sooka omundekere njogeremu naye anseetudde mu bifo emirundi ng'ena tudda wano tudda wali tudda wano tudda wali nange ne njogera ebyange bye nsobodde okwogera mu kaseera ako ne mugamba nti kinneewuunyisizza nnyo bukyanga obwakabaka buddawo sirabanga nko ku Mmengo ng'erina embuga gyezimbye ekinene kye baakola baddira buli mbuga abagibeeramu nga babawo emitwalo 3 naye mukulu njagala nkubuuze ggwe wuwo omwezi osobola okulya emitwalo 3 n'aŋŋamba nedda. Kyavudde aŋŋamba nti ffenna tubadde tumanyi nti tukola ebintu bino nga tumanyi nti olulyo olulangira luli aweya ku kyo era nga lwakkiriziganya n'ekigenda mu maaso. Ne muddamu ne mugamba nti olulyo olulangira bye lukola mwalusuula amasiga galina kuba 3 mukozesaako essiga limu ery'amayiga naye ffe kino kyemukola olwaleero tetukikkiririzaamu obwakabaka tebugenda kukoma ku mutebi ono ye musajja eyameza Obuganda. Omukulu anzizeemu n'aŋŋamba mulangira ensonga zo nziwulira nkulu naye tugende mpola mbadde njagala tukkaanye ate mbadde saagala tusasamaze ekirala ffenna tuli bantu tuli Baganda twagala nkulaakulana ne mugaa nti eno enkulaakulana gye muleese wano nze sigyagala ne bannanga abandi mu mugongo tebagyagala kyemule mugaa nti nne be mbadde nsuubira abangoberedde kambalu bakubira ku simu nange amulangira tokuba simu nze mbadde njagala tukkaanye ne mugaa tosobola kukkaanya nange bw'omu kyemule mugamba nti babba tebandeke njagala ombuulire Mmengo ki kye yakolawo okujjako okwasa olwazi lwa Tebandeke. Babba Mutebi asooka babba Kiggala Mmengo ki kye yali akoze. Simba wakati awo abazze bangoberera gye buvuddeko emabega ebbanga ddene nze nasooka okujja wano ne mbabuulira engeri gye bazze babbamu amasengere g'Abassekabaka era ng'omusajja ali mu kintu ekyo sali musale ng'akozesa mayiga abalanyire n'abambejja. Ndowooza abadde bangoberera mbadde mujjukira bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Embiri zikutte mu mbinaabina mulabye nga mu kifo ky'okuzimba emmiri nga kino kyekikolebwa naŋŋamba mulangira ekintu kino kye tukola olwaleero njagala ompulirize bulungi. Ssaabalangira wa Buganda akimanyi bulungi nnyo era yakiteekako omukono. Mmengo ekimanyi bulungi nnyo era yakikkiriza yakiteekako omukono. Tubadde tumanyi nti nammwe olulyo olulangira ekintu kino mukimanyi.
ng'ekinneewunyisiza okuba nga mmwe temukifunamu. Mulangira mbadde nsaba tusisinkane twogere. Awo nno omukulu oyo mugambye kammala okutuukako ewa jjajjange Kimera. Ngenza okutuuka ebumera nga embuga mu luggya waliwo amagye agatudde, waliwo bakifeesa abatudde walinga 30. Naye ekyomukisa omulungi teryannyeze wadde okunnyega, ntambudde ne ntuuka we ntuuse ne nzijayo essimu ne nkubira bye mbadde nkubira. Bannange eyo y'embeera eri mu Busiro. Bwe muba nga mugamba nti Obwakabaka bwaddawo, eyo ya rise, naye ate ku bwaddawo bwe tufunidde okugwa kwa Buganda. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege, naye batukoze bubi nnyo. Ngezezaako okwogera ne ku batuuze abamu be nsobodde okwogerako nabo. Naye z'omanye ekintu nkikuwanga bwe nkijje ku ground nga sikirumyemu kubanga ndi musajja mukulu sikyakubirwa bigambo. Abatuuze babadde balumiriza ku bajjajjaffe nti ensonga eno abamu ndowooza baabasirisa. Babasiba kagaamu ku mimwa. Kyesiyinza kuwaako obukakafu nti kituufu ate kyesiyinza ggana, naye ebyo mbijje mu baki mu batuuze kubanga ngezezzaako okutambula n'okutuuka ewa Katikkiro oba gwe bagaa nti Katikkiro wa Kimera gwe sisobodde kulaba ntuuseeko mu maka ge. Wensanze nno omwana omuvubuka ampadde amawulire ago. Ebigambo bye muwulidde si byange wabula byejjukanya ku ebyo ebimu bye nayogerakokko emabega nga atandika ezimu ku program z'ebyo muli Mulange Mmengo. Njogedde ebigambo biyitirivu biringa obugulu bw'eggongolo. Naye omusajja abagamba nga ebigambo temwabitegeera yagamba nti yo Buganda ogenda buteeka ku ntikko. Tuli bantu bakulu ku programu kuno, buli omu asukka emyaka 18, mulimu abalina ekyenda ekinana abampuliriza essaawa zino. Nze ndi mu ttengetenge ly'emyaka. Ekigambo entikko buli omu akimanyi. Omanyi omuntu wabanga ayogera ekigambo tosooka kukyamuukirira. Sooka obuuze ekigambo kyayogedde, amakulu gaakyo n'okuvunulwa kwakyo ategeeza ki. Bwe yatugamba nti aleese obwerufu mu Buganda yali tategeeza bwerufu, yali aleese bufere na bubbi. N'abagamba aleese Obuganda agenda buteeka ku ntikko, teri muntu mukulu ali wano atamanyi kye bayita ntikko. Entikko mwenna mugimanyi kusaanyi ku muntu kutuuka wasemba ne weesaanya Obuganda abusaanyizaawo gye bayita entikko. Abumazeewo Obuganda abumazisizza ekigambo ekituufu. Nemwe abasinga obundi temwamanya, nabagamba gendereranga nnyo omuntu eyeeyita munnabyabufuzi oba omukulembeze ebigambo byakozesa nga tonnasugumbiza. Sooka omanye ekigambo ky'abayogedde. Obuganda yagamba agenda buteeka ku ntikko. Mwenna entikko mugimanyi. Nze programu yange sisaasaanyizaako ntungo. Njagadde kiteeka kiwumbawumba buli omu akitegeere. Era Obuganda butuusiza ku ntikko nga bwe yasuubiza. Asobodde kikola atya era akituukiriza atya? Yasooka n'akwata abantu n'abasiba akatambaala ku maaso, n'amanya ebigendererwa bye Mukama bye yamutuma. Sooka osige ensigo y'ensoole mu Buganda oziteekemu, omuli abalangira n'abambejja. Ogyewo abakulu b'ebika abategeera oteekemu ensoole. Okwate basajja b'amasaza bonna bateekemu ensoole, ab'amagombolola. Ddira buli kimu kyonna obuyinza obweddize. N'abweddiza. Tewali kintu kikolebwa Mmengo nga Mayiga takimanyiiko. Kakube kusoloza mu parking yard. Kagabe mazzi agatundibwa aga Minota Mayiga ateeka okugamanyaako.
ekyo nakimala nakizingako n'asooka akozesa system ey'abaawulemu bafuge n'ateekawo akabinja kaakamuwujjira obunyama omanyi naye mufere wa suuti era kyekimwambaza amasuuti buli kaseera kubanga ye mufere wa suuti buli kimu n'akikola n'akituusa bulungi nnyo alina abantu abamuwulira ebyokukola nabagambako ko nembalaga omwami ono kumanya Obuganda n'Oluganda obulombolombo n'ennono tebiggwayo kambazzeeko mbajjukanye mu kusookera ddala nga bwe nabagamba nti omukulu ono bamu obwakatikkiro yayita mu kadinisa si yalina okubeera kubanga ensibuko ye temanyikiddwako obuvuna buddo Abaganda tukimanyi tosobola kubeera mu kifo otateekeddwa kuba n'otayonoona era oyonoona Katikkiro yenna omulamu awera mu maaso ga mukama we eyamuwa obuyinza mu maaso ga mukama we mu bwenyi so si mu butaliiwo obwa mukama we ate n'abala kye mutamanyi nti amasiro akuba tugayita amasiro ewaterekebwa bassekabaka naye mu Buganda waffe mu Luganda olutuufu byebijja ffe byaffe Abaganda abakopi ab'Abaganda basigadde bituyite ebijja amasiro byebijja by'abakabaka oba bassekabaka abalabina nambejja gye bawunzikibwa oba gye baterekebwa kati gwe omusajja omukopi oba omusajja eyita Katikkiro omusajja Omunyarwanda n'ogenda n'owera ku bijja ebitali bibyo nga ne gwogenza okwewererako mu myaka gye yaliwo tewataliiwo nga ne Katikkiro we taliiwo gwe n'ojja n'owera n'omala n'oddamu n'okola ensobi y'emu n'oddamu n'owera ate n'owerera ku bijja ng'owerera ku musajja n'owerera ku bijja bya bassekabaka abaliwo n'oteekamu n'erinnya lya mukama we yakuwa obuyinza mu nsobi ng'olinga agamba nti osuubira nti essaawa yonna naye agenda kufa odda otya ku bijja bya kambazzeeyo kebabega mbazanye ne kiyasembyeyo okukola mugenda kutya mujja kakasa nti omuntu wabaga si Muganda asigala si Muganda wano yagenda neyewerera mu Masiro yakyusizza empera ye naye ng'akola tosobola kwewerera ku bijja bitali bibyo oba okulanyiza ku bijja bitali bibyo wano we yasookera nze ayimiridde wano mu maaso ga Muteesa olubereberye oyo omu ne Mwange owokubiri abo babiri ne Dawudi kyowokubiri abo basatu ne Muteesa owokubiri abo bana nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atudde ku Namulondo ya Buganda eyo nsobi nzize wano okulambula omulimu nga bwe nasuubiza okulaba nga gukolebwamu nnono n'embulombolombo obugendera ku mbuga eno okuyooyoota ennyumba eno okulaba ng'eggwa mundabiranga ddala bakulabiranga ddala ku bijja Oluganda olwengenda okutegeeza Abaganda balutegere Oluganda olutuufu oli ku bijja by'abassekabaka kubanga ge Masiro kubanga njagala Abaganda bategere olulimi olutuufu Amasiro mu Luganda olwaffe luno olwewufu bye bijja kati bwe tosobola genda kulanyiza oba kuwera ku bijja ebitali bibyo omuntu yekka alina okujja okulanyaawo ye Katikkiro w'abassekabaka abo oba omusika wa Katikkiro yenna yaliko Katikkiro w'abassekabaka so si ggwe ate bw'obanga oyagala okumanya Omuganda omutuufu Omuganda ogenda okukola emikolo gyonna egy'ennono engoye ezaffe zimanyikiddwa oyambala omuteganswera n'otega ekizibaawo oba ne weekubira olugoye olwaffe Oluganda olubugo weenaanisa engoye z'abafere busulufuyisuuti osibye n'ettaayi ng'embuzi egye batwala ku muguwa negye oli mu Masiro g'oli mu kuwereramu eyo evidiyo enkadde kati kambaleetera empya ali ku bijja by'abagenzi kwawerera ate ku luno yeweredde ku bijja by'abagenzi ba Ssekabaka mu Masiro naye ng'ate
mukama we ali kireka banda mu lubiri uyayisiza ng'alinga aganti ono yamusubira okufada naye muwulire era ali mu ngoye zezimu Kiro wakabaka Mutebi owokubiri ndi mutabani wa Sepiria Mukasa ekasanje gombola saba wali bukoto ebuddu ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi ndi muzukulu wa Bakawonga ndi muzukulu wa Kyewayanga ndi muzukulu wa Mayiga ndi muzukulu wa Namugera Kaketo ebale mu buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya wange wangabi muzukulu wa Nsamba wanda Mawokota nziza okulambula omulimu guno bwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 lwale twatandika ku nnyumba eno muzi wa Zaalampa nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo ovanga ku musajja yeeyita Katikkiro wa Buganda nga tamanyi wawa alina kwogerera bigambo mu Buganda. Katikkiro wa Kabaka omulamu togenda mu masiro n'owera erinnya lya Kabaka ali ku Namulondo, tekisoboka okujjako ng'okimanyi nti mwagala mutta lw'onoddako okuwera ng'owera ng'omuki ng'ofudde Ssekabaka nti Ssekabaka yafa. Tekisoboka. Kabaka omulamu oyina kuwera mu maaso ge nga omutunuuliza obwenyi, gamba nga ku mikolo egy'enkuuka egy'emisinde oba ng'olukiiko lwa Buganda lutudde woowera mu maaso naye oli kubijja kuba njagadde empisi mu Luganda otuufu oba oli oli masiro n'owera erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu masimu basajja mu Banyarwanda mwatufuukira ki? Otandise okulanya oba weewera oyogedde taatawo, oyogedde jjajjawo asooka, toyogedde gye baamuziika n'owokubiri toyogedde gye baamutereka, naye gwe Mukama tutaasa obukiringu obuli emmengo obwatomera Buganda. Wano wenkubira omulango ogutakungula buli Muganda yenna gy'oli twalumbibwa ekane mu kibira. Omusajja omukulu bw'abanga tasobola kumanya nti ebijja ebitali byo towewererako nga ne Kabaka gw'olina okuwerera mu maaso g'olina muwerera nga muli mu bwenyi ku bwenyi bwebuti, naye ogenze ku bijja by'abajjajjaabe kw'oli mu kwewerera kw'oliku. Kugamba kimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna mugenda muvuunika. Tosobola genda ku ogwe Katikkiro wa Kabaka yenna nga Kabaka akyali ku Namulondo. Oyina kwewera oba kulanya ng'omutunuuliza obwenyi nga waali, naye oli kubijja oba oli Kasubi mu masiro ewaterekebwa Bassekabaka, waterekebwa enjole z'Abassekabaka, gy'oli mu kuweera erinnya ly'omusajja omulamu atudde ku Namulondo.
tugenda kulwawa ebigambo bingi tebigula mata naye ensimbi z'okozesa omanyi bagamba nti siga nti bagamba nabagamba bw'olaba ng'omwana abadde takola mirimu ng'akola nnyo emirimu ewaka tandika okwebuuza n'okunoonya ebintu byo gy'obitereka lwaki ekirimu bagudde akola emirimu. Omusajja ono yeetaddeko nnyo okwerongoosa erinnya lye ku bikolobero by'akoze. Yatuuse n'okuwa musajja mukulu musiiwuufu ensimbi ajja alongoosa erinnya lye. Ngenda bazanyira akatambira mwe mwerabireko. Neggw'ombuliro katikkiro ki gwe baali bakoledde kye tuyita okulongoosa erinnya ly'omuntu ng'ali mu ntebe ng'ebyokukola bimanyi kuba katikkiro bonna abaaliko. Era musiiwuufu ebigambo by'okola n'essere ze baakuwadde zijja kukulakira kubanga muganda wange ekyoliko tokimanyi. Omwami ono yakutte ensimbi n'aziwa musiiwuufu mukulu Ronald Mayinja eyali mu ensi bwe yakuba n'amukubira akalango kano. Kubanga Abaganda tugamba nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Kiki ekikuweesa abantu okukubira obulango ng'ebintu by'okola omanyi tebituufu. Wuliriza embaata ya net. Abaganda tugamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Kiki ekikuweesa ensimbi bannamawulire okutandika okukuutira akadingi n'abayimbi kati musiiwuufu wamuwadde ensimbi ajja akuba akalango kano kaaki wulira volonkolo wulira embaata ya net. Olira amanya zero Mayinja ndi musajja muganda ndira mutima omusajja muvuddeyo okuvumirira ekikolwa ky'abannaffe abagufudde omuze okumubagana katikkiro nga bakozesa emikutu gyabwe gy'omutimbagano nti eno si nkola yaffe mu Buganda. Katikkiro alonderwa kabaka okumufugirako abantu be kuba katikkiro kabaka webweru nakyo tuva tumuyisaamu amaaso tuba tuvudde kabaka n'Obuganda bwonna. Awo ensabira abantu bonna abalumirwa obukulembeze obw'ennono muveeyo, si nsonga oba ennono y'Abaganda oba si y'Abaganda kubanga okwati bwe yali alumba olubiri yajja n'akuba olubiri lwa Buganda n'emmundu. Bw'amala okusaanyaawo oba kabakubula ne bawandiikira mu baluwa ne busaanawo kijja kuba kyangu nnyo nti bwe tubala okufuma katikkiro wa Buganda n'abeefuzi obw'ennono abalala kijja nabo kuseetinga okutandikawo enkola nabo ovumika olutobere nga twewalamu ekitiibwa obufuzi obw'ennono tubusaanyawo mu mbeera bwekyo. Omuntu atamanyi gye yava era batamanyi gy'alaga. Bale sawa tuve tuvumira ekikolwa kino n'abannaffe abaakikoze bamanye nti si kya buntu baleme okukiddamu. Tosobola kukyusa ggwanga lyo wadde musobola okukyusa ebirala byonna. N'olwekyo obulumbaganyi obukoleddwa ku Bwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kuvuma Katikkiro manya nti buba bukoleddwa ku Bwakabaka bw'ebitundu birala byonna. N'asanyuka nga twegattidde wamu ng'abagala obukulembeze obw'ennono ne tuvumirira enkola eno ey'okutyoboola Katikkiro wa Buganda kisobole okuteeka ekkubo kw'abantu abaligenze nga batyoboola ne bakatikkiro ab'ebitundu ebirala. Olusinze nnyo Ayubeene Ssaabasajja Kabaka teyeetabaalira ffe tumutabalira. Olwekyo kya makulu ffe okuvaayo ne tuvumirira ebitagenda bulungi mu kutyoboola Obwakabaka. Neeyaziza nnyo. Kati mukulu musiiwuufu Ronald Mayinja mbaata ya neti nga bw'ogambye nti Abaganda mukwatire mwegatte ndowooza naye yakusindise mugende mwegatte naye mujja kufuna ekituufu obanga mwenna naawe mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze.
tokyalina wosobola kuyimirira kwogera mu bantu era sigala mu nnyumba yo nga bwagisigalamu ensonga ezitalina makulu tulaziwa nnyo mukulu musiiwuufu weetereze weegatte ne mukama we yakusindise mulwane naye nga okulwana ku nsonga za Buganda ziveeko kubanga tojja zisobola mukulu musiiwuufu weegatte ne mukama we yagambye okuba akalango kano mukolewe mwagala kubanga ennaku zino kwegatta si makulu eri abasajja n'abasajja musobola okwegatta ne mukola ensonga zammwe nga mu abasajja n'abasajja ne ku nsonga za Buganda zemusasobola kuvaayo kwogerako nakwebuuza biki bye twogera biriko amakulu bate kuli mawulire sooka ogenda onoonyereze byonna bye twogedde gye biri wate biriiyo omanye ekizibu kye mulina mu abantu abeefuula nti mumanyikiddwa mu ggwanga mulina emize singa ensi erigimanya mujja kutya n'okutya kubanga ensi teyagala ensi mukyagitaddeko akatambaala naye ensi keerimanya emize gye mulina mmwe gaggwe musiiwuufu olali mayinja ensi ejja kutya genda weegatte ne mukama eyakutumye mukole ensonga zammwe neffe ez'Abaganda abategeera bakyalinamu empekembera tetwagala kwegatta naawe ne mukama wo mayiga kubanga naawe oyinza okubanga ensibuko yo erimu ebitagatta ontegedde bulungi nnyo gwe tojja kulowooza nti nze muzzukulu wa Lumbuye nzija wano okwogera ebigambo bino nga sibitegeeza oba tebiina makulu olya mukulu njera kuno kujjukiza nti emyaka egiyise egiwera 5 Ssaabasajja Kabaka yali alusuddemu akaba musiiwuufu wali luddawa mukama wo kennyini yakusindise yagamba nti Ssaabasajja Kabaka alaji yamuluma era Kabaka alina basobola omwogerera ne mubuuza nga bamwogerera ddi okitegeera bulungi nnyo kati mukulu musiiwuufu weewummuzeeko fene tulina budde bwo ensi yakuwa omukisa ne gukulema tokyalina makulu mu bantu abalina amakulu n'okwogera ku nsonga z'eggwanga n'eza Buganda tolina makulu sigala gy'oli mukulu musiiwuufu owulidde bulungi nnyo kwaka akenya kakulinga olujja lw'essabo naaga amaaso agakutwakadde ng'entula ezikonedde ku matooke ag'empogola muganya okutegeera ensonga entuufu mutwesibyeko mulinga binoso mbidiba muganya okutegeera Buganda ne Uganda eragala luddawa mukyuka mulinga bikoyi by'Abanyarwanda temuterera mu kiwato buli kimu kirabanga kyevuunise ffe tetuli biwuugulu nti tulaba kiro kyokka aneemisana tulaba ate tetwewunzise mukulu byebakuwadde ejjirita kugenda kusala muvule mukulu olusozi lw'olunnya luliko banyiri ate lukubwako mayinja kati weetereze tuli ku nsonga za Buganda olidde ssebo buli kimu kyakulema tokyalina kyosobola ng'omuntu amaka gakulema okuyimba kwakulema ne biwali okodde bikulema ne bikulema okutetenkanya n'obisuulawo n'ofuna visa n'odduka n'ogenda ebungiza nawe n'akulema n'okomawo wadda mu kutudeekanira nga namukwalinnyiddwako omuzimu gwa kaseegu n'otuleekana namukwaya buli kimu kikulemye kati tolina lukusa lwesobola kuyimirira mu bantu kwogera musiiwuufu sirikako musiiwuufu sirika weetereze bw'oba okyagala okuyimbira embaata nga 5 mu Buganda lekera okwogera ku nsonga za Buganda n'okumanyira abantu musiiwuufu weetereze mukulu kitibwa twogera ku bantu ojja kujja kwogera ku sirika gwe kennyini weeryamu olukwe teweetegeera ate mwenda batugenda obbagobera mwenna mulina ekintu kyekimulina endowooza yeemu obwongo bwe mulowoleza mu ssaako yeemu temusukkako temugaziya ku ndowooza yammwe mwina endowooza yeemu mulowoleza kumpi nnyo temusukka ku maaso gammwe na ku bisige vidiyo ewedde tusisinkane ku lunaku lwokusatu mukama nga atukkiriza okutuukayo
maitu kesa lukyanga ko ya mutamivu temanya lwana agwedda lwaji wote musupu necho nekijja tujjagenda nakyo kubanga enensi tutambuyisako wayajibira tuli mukabuka yina kutiisa ku nsonga z'eggwanga mugambe n'abaasoko tutiisa nabo gye bali babatiisa tekungula tugikoberako obubeza ko wayajivira kale gwaliyo ng'otiisa munno nti gwe asinga amaanyi ku nsi omala biseera mukama bankuumire bwe budde nno obudde kubanga buli kintu kibeerako entandika n'enkomerero katusabire eggwanga Uganda tusabire Ssaabasajja Kabaka tusabire n'abo abalengera n'abambejja abaawunzikibwa munnange bave gye bawunzikiddwa ate badde engulu ng'obudde bukyali munnange okuwomukira ebunyolo nga atalidda Buganda omala biseera kubanga Obuganda bwe bwaffe tolina gyojja kudda kitwogerwako tekiggusibwa ensonga bwe tuzoogerako tufunayo abo abazukuka okusinga abo ababebasse munnange ne booneebaka mu kitanda ekitali kikyo osula ologoota nanga aloga musanjiwo oba aloga mujjawo so nga ate ebituufu oba obimanyi nti ne gw'ologa takulinako kale munnange ate alokutambulira kusibira y'amenvu mukkirize okugenda kwange kuno ate tusinkane ku Lwokusatu essaawa zijja kuba 2 mukama bankuumire mwera Ssaabasajja Kabaka awangaale abangira n'ababajja vidiyo nejja batuukako mugikkirize mugiwulire mu bulumi obw'ekika ekya waggulu mugitwale ng'ekikulu mbasaba mugitwale ng'ekikulu mukama bankuumire